Natasha yakuweereza message nga mukambwe nagiweereza wagifunako nagifunye oluvannyuma kaakati nsobola okusomeramu ku message zino soma nyinza okuba nga gwe gy'osoma ndala manyiza ababooda be bampa ebintu byange lindako ababooda bebakuwa by'oŋŋamba adi nze nina ababooda banfunira olugamba ate olugambo lwe bampa lutera okuba olutuufu siina gwe nakyazizza wano ne mu bugambo olugambo lwange olwa booda nga si lutuufu kati kansoke ensome luno soma mpulire tulabe ate gwe ogamba ki yakutoledde salaamu agamba yakuzeemu gwe wabadde wamukyokoza kuba wano ndaba waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kitegeeza natoola salaamu omaze n'okkakkana nti ki wali omanyi bw'oligenda ku social media n'oyonoona erinnya lyange nga kwotadde n'okuwaayiriza nti balizikuwa oba ekyawo naye lwaki abantu muli babi nnyo nnyo lwaki mwerabira n'otaswala kwogera bigambo bya bulimba mu kamera n'awanika n'atekayo kayimoja akawanisa omutwe ate n'otakoma okwo n'ogenda ng'ogamba buli muntu gw'osanze kale nali nkuwa ekitiibwa kitegeeza takyakikuwa ku bye nakubeererawo ataawo tewanga nti bakubeererawo ku bye nakubeererawo gwe n'osalawo kwogera bitalina nsa mu kaseera we nali nsinga beetaagira ng'obulwadde bunzita sebo n'onjagaliza n'entaana naye ensi eno kale nze nabalekera Allah yajja okubasasula nina ne audios soke tugende ne message wandikutegundi ne tugenda nga kanye nabo nga bawoza bandoga ezo entalo z'abandoga ezo bandoga oyagala ate buli omu akuyingiriremu akulwanirira entalo ze ez'okuloga kakati nze nange ontadde mu ebyo naye nga ate nawulira ddabe mwali nabo nga muwoza gundi andoga mwaya abantu nga bana nga bali mu bandoga gundi andi bwati ne baŋŋamba basinkanako ne gye baali balogera waliwo atakimanya ani nani uyo station ne nantume bwe bagamba mbu basinkana gye ababooda nange be baŋŋamba mbu basinkana gye baali balogera eŋŋumi n'enyoka waliwo bye yawuga nga tatobye kati bw'omanya nti nno toyagala kwogerako nti kukusaasaanya mu bantu nti passport gye nakuwa ssente zaayo tewagimpa zikwata ozimpa oba mpa passport kubiri kukola ekimu kati passport totawaana kati njagala n'olutalo lugwe muzeeyi mpaya ataano nkufune passport ezo genda ojja gifunira nnyoko kiringa kuba na simu mu simu zo bw'omanya nti essimu z'olina ennamba z'amasimu omanye ompabula kuba otegeera nnyo tolowooza nti kyenjogera mbadde sikitegeera oli bagamba nimpa ku simu yaba ategeeza ki aba akusaba eyo gundi aba musirwa yo alina kuŋŋamba mpa ku nnamba y'essimu kati era nga ndi musirwa okwogera essimu oli bw'agamba nti kuba ku ssimu kubira ku nnamba yange eno kati gwe oyagala mugamba ky'oyagala naye ate nze sibye mbadde njagala kuba sibye mbadde tugende emboozi olinga agamba nti kakati gw'ogindeetedde kakati lunaku lwakubiri tuli wano ku National Theatre nga bulijjo mu Culture Village tuwayaawayamu Sofa Uganda tuvuga speed tumala kino tuddamu kino tumala kino tuyingira kino naye awo we tubaagala awo obulamu butambulanga bwe twabubala so muzeeyi nzikiriza nnyo ekakyayi kange nga era omukodo bwe yandikoze yeefuula akusaba so nga gwe tayagala kukuwa muna emyaka gy'olimu kati singa oli mu kunywa kacyayi otuddeka naye ensiraba gyekuzunziza ku makya ga leero olw'emimwa gy'abantu egibasusse naye nze omanyi ninga muntu akomaga lubugo lubugo lukakanyadde butiiki bekikuta bakisala bakisusumbula ku mutuba nga kikakanyadde so Ramen Hair Sport basangibwawo Kabowa ku kizimbe kya St Anne genda oba kuyoyota akaviiri olabike bulungi obamala okusala akaviiri ku mutwalo goggo omwami ate nga abaana abawala bakuyoyota nga bakolako kamasaaji ka wifi we kali awo bakolako nga bwolaba ebigenda mu maaso mu ggwanga so mugendewo kamasaaji ng'osanyusa nnyo muzeeyi Kagatto ate basobola masaaji bagikoza kikongoliro engalo zibanga musumeeni omutwe noddeekanga kyekyo walowooza siggozeeyo so njagala okubajjukiza Hijab Nation
wakufunye ekkanzu y'enjeru njirina ekkanzu enjeru enjeru maridadi enjeru gwe tiketi yo nze njirina ogenda tuula ku mmeeza nja kuba muyitirivu ekkanzu yo eri wali ngololi ate wewunye gye nasalidde mu yidi ndala neyo nayo wakimala muzeeyi so far so good so hijab nation tugenda kuba tucelebrating hijab ng'ekyambalo then tucelebrating abakyala abo ba prominent abali mu bifo bye tutasuubira nti bandisigadde nga bambadde bulungi then n'okugezaako okumotivating abaana abato ab'obuwala okwambala obulungi abaana abasiramu okubeera proud n'ekyambalo kyaffe okubeera nga tewali atukako obutakiswalira naye ndowooza tulowooze nti okwambala obulungi okwesaaniika n'oterera kikyetaaga basiraamu bokka tekyetaaga basiraamu bokka era tuinvitinga n'abo abatali basiraamu naye nga bakkiririza mu kwambala obulungi yes ng'okkiririza mu kwambala obulungi ne weesaaniika nga tofaayo bantu bagenda gayeesaanika nnyo nga you don't mind ate engoye ezisinga okunyumirira eziri ku mutindo abantu bambala engoye ez'empanvu abantu bedda bayambalanga bulungi Cinderella biki tewali Cinderella bamuteekerako muki mu mini okitegedde so twagala mu jet celebrating ebyo okutugenda kunyumirwa wali amataali Allah zikiri waliyo nashid waliyo tarab tulina activities nyingi tulinayo poem tulinayo kubuuka sonko tulinayo okubuka emiguwa tulinayo okusika emiguwa tulinayo okuvuga kaiti okuba tapo tulinayo self defense tulinayo kuba obusaale ogenda ndaba abakyala abambala hijabu bulungi nga taddeko ne nikabu be bayigiriza self defense be bayigiriza okuba obusaale self defense temulimu karati mwali ngoli mu hijabu nja kujja abakuba hena mwenna mu ggwanga Uganda abasinga hena gwe mukuba tali professional mukuba abantu hena ne muzimba tuleesa abakugu mu hena abamanyi okumutabula mu bukugu bwayo ng'abawarabu bwe bamwe kuba ne batazimba abantu abakugu mu hena kubatabula bw'aba atuusizza nti ayagala kumuggyako n'avaako so n'atakulukuta bukulukusi kati awo tubaleese mugenda kujja babeere ng'ate babalaga hena omutuufu gwe mulina okukuba bizinesi zammwe abantu baleme zikuba ate nammwe mubeere nga mufunamu so gwe wenna agenda okujjagula tiketi yo hena waali bagenda kuba hena mu bathtub bali bakubiddeko hena mu bathtubs so olugogo yonna tugenda gijiza bathtubs tuteekewo curtains mujje babakuba hena ofulumayo noddayo n'otula n'omwami wo naga mashallah mukyala wange yageze eri gwe nninda ng'abikkula kateni n'avaamu noga mashallah just twagala kubalaga how beautiful we look nga twambadde bulungi yes so mujje tucelebrating ereeta omwana wo ow'obuwala ajja alabe omwami wo jangu naye alamuze ku sharia bonna abatunda sharia gye bali atanafuna mudaala kuba ku nnamba y'essimu eryoko ku screens ezitambula ate ojje onyumirwe abaami bakwambala white amakanzu abakyala bakwambala sharias eza black so that's the theme mujje tujuze lugogo okuyingira mitwalo 5 ku mitwalo 10 tugenda tutuula nga bw'omanyi abasiraamu bwe batuula mu majirisi mutuule mwesigame n'okwesigama ku mitwalo gyo 10 ab'emmeeza tubateereddewo pagolas sikitegeera ekyo bubanga bikoka bakatya pagola eriga tent kati tugenda tuteeka mbwe tubateerewo obubaani waliyo painting abagenda tutula ku mmeeza bagenda kuba basiiga for as long as togenda kusiiga tugenda kuba tusiiga paintings za bimuli ebyo bwe bityo naye nga buli omu agenda kusiiga asiige nga bw'onyumirwa ng'eno etaali bwe livuga ng'eno tarabu bwavuga tulinayo runway ng'abaana b'obuwala ba models tulina bayitirivu naawe ayawulira ng'oyagala nga bali mu sharia nga bali mu sharia baveeno nga bamodola bali mu hijabu balabe obulungi bw'okubanga mutakunamye ate amodola atali mu bunankani kyobola waliwo abayimbi abagundi babayitanga ba Abbas nga bambala engoye nga bambala mu gundi nga mugenda n'abaana bammwe mutunda mu show nga teweesittadde tokoze eki so mujje tunyumirwa olunaku lwa kunyumirwa bunyumirwa it's a fun day in a halal way yes kaddemu it's a fun day in a halal way bashayi wena gye bali bapanelist abakyala balina bye bakoze wano tulina ba lawyers abakyala nga bambala bulungi tulina ba coach tulina
ba gym instructors abakozesa emifumbi yes fitness nenga gikolera mu sharia nga atakozesa bali mu sharia ko bakyala abasiramu bye bakoze ebyenjawulo mwabagamba nti olina soka kweyambula balowooza nti okukola gym omuwala olina kweyambula wenna tuyinawo mujje mugule swimming costumes z'obusiraamu bazireese bw'olina okugenda okuwuga ng'oyambadde omanye mugamba temuziraba kati weeziri so it's a fun day kulaba byotalabangako kumanya nti osobola okukola buli kimu ng'oyambadde hijab mbasaba mujje mu bungi mujje tunyumirwe gula tiketi yo emmeeza ya miliyoni 3 kuliko emmere kuva ku makya emiryango gigenda kuba gigulawo ssaawa 4 emmere kuva ku makya wallahi mwebale nnyo abantu batwagadde abantu batuwadde ebintu abajuisi webali kunywa juisi era dadi wali wogenda okubanga otudde juisi buli womuzambo oti olina ba asha abakulabirira gwe nga gwe ate bwe bamanya nti buli wataba inako ba ashas ono yo ye taata woli okitegedde buli wataba inako ba asha buli wogira boti ngo buli wochuka mboti nga asha aleta buli wochuka mboti nga asha aleta emmere weeri abali ku tables buchayi webuli so tukikoze kya misana mpaka sawa 3 abantu babenga bazzeeka ezekiro engeri gye kiri nti nno abasiraamu abakyala bafumbo n'abaana ab'obuwala abato abagenda waka ate mwetegekera abaami bammwe nga weekubye kahenako oddeyo nanye naye no abasajja nabo bali kaseera kazibu n'amaka gayinza okufa ku olwo kubanga nze mukazi wange nsuubira kikazi kyagenze kifanjagala n'akomonga tumukyusiza adda mu mukyusiza ne mugamba tumugambye nno akaswayiri kano olina okukakyusaamu tugenda teekawo abasiba obuswayiri wali beeyi eyalayisi ate gwe gwani tugenda teekawo wali abaana bagenda kujja nga tubaga hajjati akaswayiri kano okalaba hijabu gyambale naye baseeka bakomplaininga tekibatwala ate bakwana abali mu mmini bw'ojjako hijabu ofaanana ate kirala n'ojjako ng'enviiri zonna oli bulala nga tonyuma kulaba naye akaswayiri kano bakasibira ssente bweziti kati olwali twagala bakakusibe bakube hena ozeeko hijabu yoddeeka nga alhamdulillah mashallah ab'obuwoowe bali twagala muwunye bulungi dadi ku teboyo tukuteereddewo diffusers tukuteereddewo obubaani obw'enjawulo ogenda kuba opaintinga wali bw'osiigamukko ngeno akabaaniko bwe kawunya tubateereddewo Quran osomemukko banga kiri otutte nga tokwatako ku Quran kusoma ku lunaku olwo twagala musomemukko ku Quran buli ka free time ke tubawaamu kwatako ku Quran osomemukko olina ekyonaaba okola ate nga konna buli ka time k'okozesa kakuyamba kudda eri Allah kakuyamba era kuddani so buli katemu ke tugenda okubawaamu nga ka breather kakuyamba kudda eri Allah tuyina tent namba tugitegese esswala olutuuka nga ffenna tusooka ne tusala ate era ne tukola ki ne tudda so it's a fun day in a halal way 31 August beera nga waguze dda tiketi yo banga ogirina ebimuli ebyenjawulo weebiri mukkirize nti abasiraamu basobola okutona ku kimuli mutone ebimuli abakyala mubatonera ebimuli mbosimanyi babitonera abantu balala babitimba ku lunaku bwezi osobola ebimuli ebiri halaali gyebiri mujje babatonera ebimuli mulabe ku bimuli era basobola obikutonera naawe n'obeera nabyo n'ogamba nti kweri bashayi ab'enjawulo weebali abagenda okubayisaamuko mu nnyambala abakyala ab'enjawulo weebali bababuulire bakikoze batya abali prominent wano mu ggwanga Uganda abasigadde nga beebikka batubuulire bakikoze batya okusigala nga bambala bwe batyo ate nga n'emirimu tegibavuddeeko waffe tulina ntendese gaabwe n'ebikira segenda funa mulimu buli kimu osobola okukikola ng'osigadde oli decent mulimu baguwa nankani nkula yeeno so mujje mwabagala stalls weeziri ng'olina kyagala showcase nga tuli mu kulanga ne business zaffe ate era yes mujje waliyo comedy okuva mba comedians abasiraamu then tulinawo drama skits omuli nze omuli Kachapizo Farida Nabagereka abaana bonna abasiraamu bomanyi wano mu drama gye bali era muzeeyi naye gyali agenda kuba atudde wali atumugabe muzeeyi kati sawa ate yaki ya stage ng'ate naakola kyo omwana bw'abandagidde ng'ate sawa ya stage muzeeyi ajja atulagemukko abakyala bano bamuyisa batya abana Allahu akbar tugenda kuba takbir tuwanike kite takbir hijab kite zitumbire batukube ekifaananyi kya drone owulire obusiraamu bwe bunyuma ya rabbi
wallahi agenda okusibwa asatu muggwe simanyi kyolinyumiza mwana muleeta abaana balabe obusiramu obulungi bw'eddiini yaabwe muleeta abaana ab'obuwala balabe bwe banyuma nga bambadde hijab obulungi tuli wano soko kabadde kalango show ya event yaffe tuba tulina ogiranga nga bwe twagala ate era bw'otakalangira awo ng'otandika kino kye balinda kuba kati buli omu akwesunga nga mmere lwaki kumumwago gusinga ogugwo Nzeyi Ssematimba taata wange naye nanga ntabudde simanyi ani yamutabudde simanyi ki kyatete abadde akutabula teyategedde ki waliwo kye bayita omweramannyo ogumanyi muti gubyerako amaggwa naye nga mawanvu bwe gati meeru gwe bayita omweramannyo oli otya muzeeyi wange gye ndi munnange oli bulungi siri bulungi saagala kummanyiira bintu by'okummanyiira sibyagala kuva dda nenjagala nnyo oli annyingirire olwokuba nti muyingirira siyingirira muntu mumaasago ngenda kwebazaako bapatinazi baffe bawulire ne basponsors abali ku Hijab Nation muzeeyi bamuyita muzeeyi Ibrahim Ssematimba abasinga bamuyita muzeeyi Kagatto lwaki bakuyita Kagatto baali ntuuma mu buvubuka masikatambuza nina kyennoonya bakasanga ku mulyango bakadduka kati kubaatandikira oddimpita naye nga sikyalina bwe ndyejjako neŋŋamba munnange ate naakola kaakati ofa kine stasha nze sirina kyenfa naye ye yalina kyafa kubanga ekinkwasizza ssimu eno nina bye nnina wano yagala ogambe ye oba ki njogere nti ye oba nedda olw'okuba ggwe by'oyagala oba nkugamba okuba nkubuulira ekituufu oŋŋambe ye oba nedda nziramu lwakuba ggwe ekyoyagala nziremu oba oyagala mu butuufu bwakyo stasha yakuweereza message nga mukambwe nagiweereza wagifunako onagifunye oluvannyuma kaakati nsobola okusomeramu ku message zino soma nyinza okuba nga gwe gy'osoma ndala manyiza ababooda be bampa ebintu byange lindako ababooda bebakuwa by'oŋŋamba andi nze nina ababooda banfunira olugamba ate olugamba lwe bampa lutera okuba olutuufu sirina gwe nakyazizza wano ne mu bugamba olugambo lwange olwabooda nga si lutuufu kati kansoke nsome luno soma mpulire tulabe ate gwe ogamba ki yakutoledde salaamu agamba yakuzeemu gwe wabadde wamukyokoza kuba wano ndaba waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kitegeeza natoola salaamu omaze n'okkakkana nti ki wali omanyi bw'oligenda ku social media n'oyonoona erinnya lyange nga kw'otadde n'okuwaayiriza nti balizikuwa oba ekyawo naye lwaki abantu muli babi nnyo nnyo lwaki mwerabira n'otaswala kwogera bigambo bya bulimba mu kamera n'awanika n'atekayo kayimoji akawanisa omutwe ate n'otakoma okwo n'ogenda ng'ogamba buli muntu gw'osanze kale nali nkuwa ekitiibwa kitegeeza takyakikuwa ku bye nakubeererawo ataawo tewanga nti baakubeererawo ku bye nakubeererawo gwe n'osalawo kwogera bitalina nsa mu kaseera we nali nsinga obbeetaagira ng'obulwadde bunzita ssebo n'onjagaliza n'entaana naye ensi eno kale nze nabalekera Allah yajja okubasasula nina ne audios soke tugende ne message bandikutte gundi eno ne tugenda nga vaasi ku vaasi nga kyoyagala mukyombuuza nga bwe yo message mu kusooka kwa beena wali ogiwuliddeko wali ogirabyeko okay omaze n'okkakkana wali omanyi bw'oligenda ku social media n'oyonoona erinnya lyange nga kw'otadde n'okuwaayiriza nti balizikuwa eki kyesimanyi sente omubanja yandi ekyogedde nti balizikuwa kitegeeza nti amanyi nti ki nti omubanja nti era tazimpanga nakyakimanyi kati okwo kwebuza magezi ogamba bwali omanyi nti bw'oligenda mu social media ebyo biri ku ki tebiri ku social media ye kati ayogerera ku ki ku social media kati kirya nza nvunaana ki kwogenda ku social media n'oyonoona erinnya lye kuba na magezi oba kugejjako gakasuke wano yabadde akutolera salaamu wabadde omulumbye namutooledde salaamu ne mujjukiza nti endi wali oŋŋambye nkuweemu emyezi 3 otereere mu 2020 mu 2020 covid ng'awedde awo mu 2022 naŋŋamba muweemu emyezi emeka 3 awo 2 atereere
omuntu bwagamba okumuwa emyezi 3 n'omuwa emyaka 2 gwoba omukyamu kati olaba nti oyo kuba kwebuza amagezi okujjako ng'alina tukyagenderera oba embeera ye gy'alimu omanyi waliwo ekintu kye nalaba mu bantu abamu naddala singa oba olina omuntu gwokolagana naye mu bintu nga bya ssente wano nga mutandika muba bantu nga mukwatagana naye bwe kimala okufuuka ssente buli omu ajjayo langiza ezaki eriyo abantu abakulanga nze Sematimba bwe tuba tukola ekintu nga kya ssente mu kutandika paka lw'osalawo nti tokyayagala kubeera nange nze sikuleega lwa ssente era oyo saamuleega ku ssente emyaka gye twakole 2 kazanyi mwalabanga bye twali tuzannya mala myaka 2 naye weewunye nga mmanja naye nga sikoze eki ate sirekeddaawo okukola nga tetukolera waka wange oba nti twakolera nga wano mu tawuni nga nva Matugga n'eŋŋende Namugongo gye twakoleranga mu covid ng'otambula otya kati ekyo omuntu kyeyandibadde yeewuuza kati ye wagamba oyambeererawo nze okutambula nga nenva Matugga n'eŋŋende Namugongo ye yambeererangawo banze nabembeererangawo yakwanga transport oluusi ng'olumu takuwa nga bwe mba nnina ate ndwaki musaba kubanga bw'omanyi embeera zaffe z'aba artists twetegeera tumanyi tubeereddemu abantu bangi ne batatusasula tubeereddemu abantu bangi ne twawukana bwe mumala okukwatagana ate nze n'okutandika okuzannya omwo nali sizannyira station okusooka kuba si ye yantwalayo wali ozannyira ani omuwala nze nali mpandiika okusooka nga gowandiika station the house girl obuntu obwo nze nali mbuwandiika nga mbuwandiikira bisambi bitereka omukazi muwala bamuyita oba mukazi oba musiwala mukazi abeere mukazi munene nnyo bw'ati oyo muddugavu oyo artist nze yansanga nga yammanyi bulungi ne station nga mmanyi bulungi naye nali station simanyi nti yabikola ebyo nga ajja naŋŋamba ndi muwandiikira obuntu ng'era mbumuwandiikira ye ne mbumuwa omanyi owa bisambi nze mmanyi era ku ssente ze yaŋŋamba nga aŋŋamba nja kuwa ssente z'ekyemisana mpandiikira kati olw'okuba bambi omuntu akwesize nanziri ate nze ab'omutima mbamanyi bwe mbatwala neŋŋamba ndikambiwandiike ne mbiwandiika ne mbumuwa n'atandika okugerayo bwe yatuusa ekiseera olw'okuba yali ambuulidde ttiimu gy'ayagala naŋŋamba naye ekikulu byonna owandiise ttiimu eno tetulina haaji ngamba temulina haaji nti naye mbadde nsaba ojje waakiri otuzannyire ngaani nga haaji bisambi yakusaba bisambi ne mugamba wo nti kale nja kujja lwali lumu nga mpita nga ŋŋamba nti jangu nga ndagirira gyali nze simanyi manyi ŋŋenda wa bisambi ntuuka eyo nga tugenze wa station nga batukawo nga bambuuliramu bye batukola nemugamba nti kasita obuntu mbumanyi kuba nze mbadde nga mpandiika obuntu obukola ki naye bwe nakizuula nti ate kifuuse nti kati station yennyini kintu ate olwo kirabika batuvuga nti kike ebyokuwandiika nenninya ku buleeki nga kivudde mu bisambi kiyingidde wa station nenninya ku buleeki nga ndaba credit tebagikoze eki bwe ndaba biyita ku nankani nga nze bateeka waani station muyabiwandiika anti yeewandika kati nze ekyo saakola ki Uganda abantu tebawa credit ensobi ndowooza yali wawandikanga bino bya improvisation oba wawandikanga dialogue ku dialogue nga tuwandiika nga bw'onaakola kasikiti nga nkawandiika nenkamalayo nga bwe katambula konna naye obawa chance eyo improvise nga oli waddembe okukola ki kasita oba ng'ogoberedde nga bwe tunaakola ki kama ngeri semi-impro nenzikiriziganya n'ebisambi ne mugamba nti bw'aba badde akola mbadde kirinaako buzibu naye kati era saabanja nali sikigoberera nnyo nti mumpe credit naye bwe nalaba nga bigenze ku screen kitegeeza nti olwo mba nina okuba credited nenninya ku break era naye saakyogerako ekyaki ekyogamba nti nze mpandiisa ekyo nenkita era sikibanjaako ekyo kuba nakivaamu naye kyembuuza nazannya ne mutugamba nti tebanatuwa ssente ne mutuwaako ezatuweebwako ne zituweebwako nga bwe tunazannya nti tuzannyeko omwaka ne bakuwaako ssente za myezi nga 3 emyezi si 3 gyalinga mu myezi 6 negituweebwa nzikiriziganya nakyo sikirinaako buzibu naye ne mugamba nti ate omuntu atannabasasula ebbanga eriwasigaddeyo eriyo myezi 6 muyinza omwongera waako ow'omwaka omulamba kati ekyo tebaakira lifayinga TV yali ebasasula ng'esasula kati oba yatugambe nti yetatusasula nze nali nkola mugundi mu monitor nga mmanyi bulungi nnyo sipaaka bwesasula oyinza okunimba ate ku bya sipaaka bwesasula ng'ate gyenkola naye nga saagala bikola ki biyingiramu kakati oli bw'atuuka ogamba nti ate nze namwogerera bubi namukola ki wuuyo agamba nti wali omanyi nti balizikuwa ekitegeeza akimanyi nti yazitwala deliberately ayina wano kagambye lwaki abantu muli babi nnyo
nze yo oli mubi nnyo ye mulungi obulungi bwe bumuvaawa mu bantu aboogera nga boogera nti ku bya ssente muzibu nze nsoose kwogera kugamba nti ku bya ssente yankola bw'ati twali ne maama kinene omumanyi maama kinene mumanyi yamusasula gwangamba teyamusasula kuba twali ffenna ne bw'omukubira kati ajja kugamba nti tebansasula twali oyo gundi bisambi bitereka Nanziri yamusasula simanyi naye kumpi si yali yakitandika ekintu ekyo tebamusenza lutinga kikere kati gwe mulungi ennyo bwera twerabira gwoteerabira mbona okuswala toswala gwoswala era bameka abasobola okusongamu olunwe nti toswala weerabira nnyo gwe teweerabira wagenda n'oyogera ebigambo by'obulimba mu kamera soko mbuuli kati ndi wali wakola dda interview anti kati abo problem yamba edde waliwo yali abimbuza alimugamba nti asibimanyi naye nkumanyi kino nkoma wano era kyobola ebisinga bibadde sijja mu kamera lw'ebyo omala kuntankuula era naluli yamala kuntankuula nakakati era nenkukubira nenkugamba salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh munnange gyebaleko Katonda yebale kukuuma ng'okyali mulamu naye kandowooze nti obudde ngeri gye wali oŋŋambye okukulindamu emyezi 3 ndowooza kati kyekiseera nkujjukize nti ku paasipooti yange gye nakuwa ssente zange ogimpeereze oba ondagire wembanjipiikinga oba bwe kiba tekisobose ssente zange zikole ki zinzirire obanja paasipooti nze ssente kati zemmanja Stacia kati obusungu bwonna bwe buli kugamba nti njogera bya bulimba ndi mubi sijjukira ng'ate ekintu mmanja kintu kyange eyo hakki yange ojja otya okuba Stacia ssente yali ategese nga waliwo gundi yali etegekebwa trip n'agamba buli muntu abeere ne passport gye nali nina yali yaggwako kuba bwe nava gye nali nagenda bwe nadda nze nateeka wali nga ndaba sirina gye ngenda kutambula nebeeraawo neggwako bweggwako nga ekyo kituuse tugamba ffenna buli omu afuna eki passport ne tugira nga birwate byali biseera bya covid ng'agamba nti covid waggwera tuba tukola ki tufuluma bufulumi ng'abagambye gye mulaga mwali mulagawa twali tujja kusooka kugenda Dubai tulyoke tugende Canada ne tutandika okugoba passport nga tulina otutandika ogigoba tuba tandika ozigoba nagamba ebyo bonagoba ebyo byagundi ordinary passport oba normal way bijja kulwawo muleete ssente buli omu $50 mbafunire ejje mu bwangu nali sirina ssente kuba naye yennyini eyali agendo gwe twali tukola naye alina tusasula yali tannabakola ki nga ssente agambye nti ezinnaba kuvaayo gye ziva nengenda eka nentunda TV yange nenimba abawaka nti TV eno baŋŋambye nti mu kugigula gwe nagigulako babbanzi be butaleeta bizibu kanzizeeyo ki nga kakodyo kengezaako eveewo ngende ngitunde nfune ssente za passport tugende n'omukyalo oyo omwesigwa ennyo atayogera ku bantu gye tulaga omulungi ennyo atasobya era ateerabira nenzikwata ssente ze nagitunda emitwalo gyali 8 nenkwatako emitwalo 5 nenzikwasa Stacia mayanja oba asobola yeegaane nga bwagambye nti nayogera ebintu bikyamu mu kamera ne mu social media naye byaŋŋamba binziriramu naye era ku mikutu gye gimu teyaddamu kunnyega kigambo kyonna kati emyaka ng'omaze owaayo emitwalo 5 nga ggwe omusajja omukuuto so agamba nti bannange ssente passport eri waffe abalina okugenda e Dubai nga lockdown awedde mulimu abantu b'orespect kakati toli awo gw'oli mwana wange naye waliwo kyoba oŋŋambye ekintu nga sikuteeka ku nninga sikupiininga nti kino kumanyi wooli ate naawe nga bw'ogamba nti ompa ekitiibwa mba ndowooza nti era ojja kimpa ekintu kyange okigobe mu bulungi nti omusajja omukulu ono gwempa ekitiibwa ekintu kyeki kino naye ate ekinneewunyisa oli kwekwasama nti gundi tabwa gwe nali mpa ekitiibwa naye ekitiibwa gwe nange nakikuwa gwe lwaki tosobola mu kubunira mu kusaawa eyo n'ogamba nti omusajja omukulu gwempa ekitiibwa eyampa ensente ze za gundi lwaki togimuwa kale waŋŋambye mbu neŋŋenda mu kamera waliwo n'omu ku bantu be yannumbaganye ani erinnya nja ddifuna mwogere erinnya simanyi nakabye waliwo mulenzi
nawe olimba obwo obusente butono nnyo bwa passport biki bwa passport butono nnyo butono kuye kuggwe ate ekyo ekigurupu kyammwe ekyaba upcoming babbi kye babateekamu nti muwagire oli kuba yakola kino I'm very sorry sijja kubeera nga nsimpasayizinga nakyo onumba simanyi lwaki passport egola sente mmeka gikwata ogimpe omulala yambuuza nti bwe banakuwa sente ezo nadda mu kamera n'oyogera nti baazimpadde naye bw'anaabeera mu kamera ng'azimpa era nja kubeeramu nga nzirisiivinga bw'aba yega alowooza nti kale nnimba tugende nga tuyita mu bantu be twali nabo nti nga nzimuwa bw'aba takimanyiiko nja kuprintinga message eyo njise ku social media mwagambye wali olowooza bw'onaaba mu social media banaazikuwa naawe okimanyi nti manja nyabo tebazimpadde kuba ndi mu social media naye mmanyi nja kusinziira muno ojja zimpa gwe tolowooza nti ojja kukola enfu oyo gy'oli nga gy'osinziira bw'omala okunyaga bw'onyaze ng'osinziireyo babuuza nti wali olowooza balizikuwa nyabo balizimpa nkoze ntya male kola ntya kuwandiika ku embase gy'obeera nti nno oba olina bw'onyaze n'olyoka ogenda gy'ogenze so gwe nga bw'oli muntu mulamu saagala onsiikuule kubanga naawe abakwogerako si batono bangi boogera buli omu byayogera therefore gwe bw'oba mugezi keera ku makya ono mwana wange kwata sente ozisse ku nnamba ye oba ennamba eyange nagikuwadde nti ennamba eyo kuba oteeka sente zange era nja kujja mu kamera bwenti nga bwendi wano ŋŋambe eduniya yonna nti Stacia sente ze nali mulanga ze yanzijjako eza passport yamulema okunfunira oba teyagimfunira naye azinziriza sente ziizina azinziriza era nazo ngenda kujja nazo nzibalage bw'olibanga ogamba nti nimba so gwe kyoyagala ku Stacia kuwa sente ezo zokka ensi emanyi nti siri mubi era simwogerako lwakuba nti ali bulungi nga bwe yagambye nti kati ali bulungi nnyo manye ng'egye siri mandwa kati waliwo kanaka bulijjo manyi tunoonya ekyali kitta Stacia n'okutuuka okugenda tumanye tuwadde story ekyali kimutta yalwala naye nga tetumanyi kimuluma kuba naye yagambye yali tamanyi kikola ki omutwe gwali gumuluma oluvannyuma yakimanya yagenda e Canada kati ate wanaagamba ate n'otakomaoko n'ogenda ng'ogamba buli muntu gw'osanze tegeeza wagenda omunyumyako n'agaa kale nali nkuwa ekitiibwa ku bye nakubeererawo gwe n'osalawo kwogera bitalina nsa mu kaseera we nali mbeetaagire ennyo ng'obulwadde bonzita sebo n'onjagaliza n'entaana wayagaliza Stacia entaana oba omuntu akwagaliza entaana abeera atya omuntu akwagaliza entaana ye muntu ayagala okulaba ng'ofudde ye muntu akukola ekikyamu omanyi twali tunoonya obulwadde bwa Stacia nga tetubulaba gwe waluga Stacia mu byayogera byonna byonna mwendi njagala anti mweno mu message waga nti wanjagaliza entaana okumwagaliza entaana kirala n'okugamba nti gwe wandoga kale bwe badda mwali mwagaliza entaana ze ndowooza oyinza okuba gwe waluga Stacia buba butaba na magezi era omuntu bw'abanga talina magezi bw'ati bw'atandika omanye abantu abamu bwe babeera desperate ereeta ebintu bingi nnyo otukutuuka ogamba nti nze nali nkwagaliza entaana ate lwaki tovunaana lumbe lwakuluma ate n'ovunaana nze olumbe lwali muluma lwe wali gwe yali abeetaagira gwe n'omwagaliza ntaana mukaseera ke yali asinga obbeetaagira kakati nze mu kaseera we nali mwetaagira nga yali akola nammwe mu kiseera okola nange kyali kinfuula mutabani we muganda we oba kitaawe aba munnange naye bw'oba nze tondaze kati nze we nali neetaagira passport yange saali munne yagimpa we nali neetaagira ssente yazimpa saali munne saagala bintu byakwebuza magezi njagala omuntu ayogere ng'alinga ategeera ebintu ebimu obyogera olw'okuba you are trying to look for sympathy abantu abamu kati omanyi bw'oba obadde oludde nga foomu togiriiko olina wooli nga tebakulaba mukudde olina either oleeta ekintu ekiri controversial oba ekinaanoonya sympathy osigale nga kuoli abantu bakwagale oba bakusaasire naye nze nkugamba abantu bakumanyi mu buli ango mwoyagala okuyitira abantu balaba abantu buli mwaka oguyitawo oba buli wiiki eyitawo bannayuganda bategeera nze bwe mba nze mukyamu njagala oveeyo tutuule babiri oli nga atu-interview ng'otudde wali ntudde wano batu-interviewing ebigambo bino sobidda muzeeyi ndi Stacia nga tumutuuzizaawo oba ntukole live obeereko ndi Kenya naye abeereko nsobola okay nkisobola
so toyagalizangako station 5 lwaki nze kati kankubulire mu bantu benali nsinga okwagala kubeera na kati saamukyawa wabula nze ndi ku mazima tolowooza nti omuntu bw'ayogera nti gundi genda oyoze ku ngoye abeera akukyaye mulimu wano abantu munnange abeera ayagala otuukagane okyuse ku mbeera eyo yeah. Nze bwe ŋŋamba nti Stacia ansasule ssente zange sigamba nti namukyawa njagala atuukagane ne level y'omuti y'embeera gy'alimu obulamu bw'alimu enneeyisa gy'ayeeyisaamu yeeyisa ng'omukyalo omusiraamu era musiraamu obusiraamu bugamba butya ku muntu akoze ssente ze ng'akukoledde ekintu kyonna bugamba butya tusinzira ku ndagaano gye mulina obusiraamu tebuliiko ndagaano gye mukoze okujjako singa okola endagaano obusiraamu tebusinziira ku ndagaano ya mumwa naki obusiraamu businziira ku kintu kimu nti bw'ogamba nti ogenda kukola nkusasule eyo ndagaano nayo kyekyo ekulagira kusasula otya ng'entuuyo z'omukozi tezinnakala bw'oba bamugaye ogenda kukola nkusasule kyekyo eyo eba ndagaano ogikoze naye nze emyaka ebiri naye waamu ng'ogimaze nkugambye musasule ye kati gweweddira mutima omuyanja era Charles Peter Mayiga yakyali katikkiro wa kyesirowooza ndi wakuvaako kati naye njagala kubuuza olina we baakuwandiikira nti toyagalanga mwannyoko olina w'obimanyi we biri naye obikola endagaano y'omumwa ekola nnyo okusinga empandiike kuba empandiike bagiyuza n'esaanawo bwe ebbanga nenakola gwe kati osuubira kale nkuwaayira wali olina kunsasula ssente mmeka z'oba okwata ompe era mbuwulira bw'aba akuwadde nti ogenda kumuleetera paasipooti mu 2022 olwaleero omuwaaki nga togimuwanga obanja ssente ze wakolera obanja ssente za paasipooti ziri eze nakolera nagambye kyo nali nakita wakivaako kati njagala ekintu zino ze njagala mu butono bwazo okumulaga nti sinzibanjala okuba nti nno nnyingi nnyo oba ki naye kubanga nazikwata mu bukolokolo ng'ate ye yali tannansasula nenkwata ekintu kyange nenkijjeeka nenkitunda nenzijjamu ezo nenzimukwasa ze njagala nzirize zokka twawukane era ngenda kubuulira ensi nti yazimpa twawukanye kubanga okwawukana kera twayawukana dda ate oli bwavaamu nti nali mwagaliza kufa ekijja kyewamwe kyonna kijjuddeko bantu bennatta nze nabagaliza okufa ne bafa gambye wano simanyi oba atema kigambo naye nze nina abantu wano abantemyeko ebigambo nga ne mbulamu bwange sibiwulirangako naye olw'okuba bo babadde babikolaakola dda kati banoonya abantu be bafiitinga nabo anti kakati omuntu bw'aba ye yamanyiira okubaako byakola bw'aba gwomanyi okwagaliza abantu baffe ekyo kiri gy'oli dema kulowooza nange nja kubanga tufiitinga mu society y'emu nti njagaliza gundi walambulako ku station nga mulwadde emirundi 2 kuba gye nali nsobola nga mu covid nga nva matugga okujja ennakasera yalwala covid ye kayatuuka n'okugenda ano ng'era mulwadde anti nga ŋŋendeera kuba n'omwana we yabeerayo nga buli lunaku kumpi ŋŋenda buli lunaku omwana we yabeera ku kitanda kakati akwagaliza lwaki tewagambira awo basawo nti oyo yanjagaliza okufa tebumukkiriza kuyingira kuba eddwaliro liri lya gavumenti manye si lya gavumenti lirineko abasirikale abakuuma wandigambye abasirikale nti oyo nno lwe lumba olukola ki ate kakati azinonya eki wano ne bankwatira mmwe tebababulyako kyali kiruma munnammwe nze sibakimbuulira naye ate era omuntu bw'ayingiramu nti bandoga eyo wenkooyera yali agamba bamuloga ate bw'agamba nti lumbe lwali lumutta nze si bw'ogambye nti ababooda bo bagamba n'ababooda baŋŋamba nyenza nti kati nze sikolerera ku bintu bya bandoga ebyo kuba nze eyo level nagiyitako nange ebyo simanya bandoga eyo bandoga oyo bandoga oyo bantu benjawukanye nabo nga bawoza bandoga ezo entalo z'abandoga ezo bandoga oyagala ate buli omu akuyingiriremu akulwanirira entalo ze ez'okuloga kakati nze nange ontadde mu ebyo naye nga ate nawulira dda be mwali nabo nga muwoza gundi andoga mwayawuka abantu nga bana nga bali mu bandoga gundi andi bwati ne baŋŋamba basinkanako ne gye baali balogera waliwo ate akimanya ani nani uyo Stacia ne Nantume bwe bagamba mbu basinkana gye ababooda nange be baŋŋamba mbu basinkana gye baali balogera eŋŋumi n'enyooka naye kakati ate n'alowooza nti ate naffe bwe tuli nze ate siirirevo eyo ate era nze sirina we nyinza kusinziira kutandika bintu byangeri ngeri era oli bw'atandika ekintu ky'engeri ng'eyo wenjawukanira naye wenjawukanira n'omuntu yedda kasi todda mu gundi andoga era naawe tetuli wano wallahi billahi lw'olitandika ebyo mu bandoga byakola ki nga nze naakawukana omu na babiri atufaanagana
saagala nze gasiya mbunaka okana nomba ate bwomala andika bandogoyo kati wotuko boba kati ya munnaddiini omukyalo omusiraamu omulungi awedde emirimu ngomaze oyambadde na bulungi nnyo ng'omusiraamu bw'ateekwa okwambala mu shariya bw'ebeera n'otuuka ogamba nti ate gundi yanjagaliza okufa gwe tokimanyi nti nno kubeera kugera kwa Allah ku kintu kyonna ekiba kiriwo gwe wali olowooza gwe tolwala nga ne bannabbi balwala gwe nno walwala onoowona nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalwala n'afa Katonda mwali mukoze endagaano nti gwogenda kubeerawo semetule eziri eyo gy'oli yonna abantu abaafa be baziikamu bakugamba nti nze nabaagaliza okufa ne bafa oba ekijja kyewammwe gye babaziika simanyi gyendi eno ku lwehoyima bamuzaala hoyima bamuzaala ku luguudo lwe wali ewaabwe ebijja ebiriyo ewammwe abafu abaliko bonna bonna baafa lwakuba nti nze nabaagaliza okufa nandiki abantu batandika okufa ewammwe nga mmaze kubeera naawe abantu abamu bwe mba mwogera ebintu ebirimu amagezi dema kugamba nti nze nakwogerako neŋŋamba buli muntu gwe wafuna otya interest egenda ng'egamba etuuka ku buli muntu gwe nayogera naye ku bintu by'otalinaako omutwe n'amagulu wandibadde sirika busirisi wagamba kani nani ku mbozi zo ne station lwaki wagenda omusaasaanya muzeeyi oli mukulu lwaki olinamu ku mumwa omumwa gutya lwaki wandigenze ng'onyumyanyumya ku mwana ow'obuwala gwe wali otwalanga muwalawo kuba oyo mwana muto muto station naye omwana omuto okuba omubbi bwatyo kyo kyekirungi kati naye yandigenza nsaasaanya nti oyo namugyako sente za passport ne sizimuwa yandinsaasanyizza ensi neemanya nti oyo ki wamuyitako n'omugamba muwala nkuzaala buzaazi sente zange lwaki mmala omuyita nga luli tetwamala kuddamu ebyo kyewayogera buli lwolemererwa okutuukiriza endagaano yonna ate notabwa explanation yonna oba communication oba ofuuse mubbi era kyova olaba nti awaliwo betugaana okusasula nga babamanyidde nze saamumanyiirako era omuyise nti mukulu Ssematima jange onzanyireko oli mukuteekateeka okumusasula neyatandika okuvuma ogamba ate nze yakuyise onzanyire ate nze gwovuma nga tolinayo na muntu nomu yazze kulaba ate zino theatre ffe tuzanye tebatusasula mukwano nze ngamba bwe nti naye kati goboba obanja zo za passport oli mutuufu ate ne mu theatre nze saali mu theatre yali firimu njagala nakugamba kino nze saagala busiru bwa ngeri eyo muntu alowooza ndowooza ya kigwagwa eraga nti tolina magezi kakati gw'oli wano bulijjo bwoba ogenda ku kisaawe ng'olina gy'olaga bw'opangisa emmotoka singa osanga ennyonyi ekulese emmotoka gye wapangisiza togisasula kakati oli anjasamira atya nti bye twakola temuli ssente oba tebyavaayo baki nga nze wampangisa kuzannya wampita kuzannya onsasule anti ayinza okuba kisinzira ku yabagamba ki ng'atandika kakati ekyo ky'olina okumanya kyokola mu byonna era tosirika busirisi omugezi ompita n'oŋŋamba nti embeera eyimiridde bweti ne bweti era lwe yakyogera wadde tiyali tatuyise naye bwe nabiwulira ng'era bwe mbiwulira ababboda nga babitugamba nti sente yafiirwa teyakola kye tebatusasula wadde namanya engeri gye byavaamu nasirika ne mugamba nti kati ekyo nkitadde mpaziri only naye kino ekya passport wagenda omunyumyako nga bamubanja sente za passport anti kyokola kyekimuluma kiri bwe kiti bw'oba oyagala bw'oba obadde ogenda kuwuga toyinza gamba nti otya okutoba wali olabye yawuga nga tatobye kati bw'omanya nti nno toyagala kwogerako nti kukusaasaanya mu bantu nti passport gye nakuwa ssente zaayo tewagimpa zikwata ozimpa oba mpa passport kubiri kwokola ekimu kati passport totawaana kati njagala n'olutalo luggwe muzeeyi mpa 5 nkufune passport ezo genda ojja gifunira nnyoko nze sijja nkyalina gwe nyinza okuddamu zi olaba oli gwe nali ntadde wano nakati sigifunanga era nawe oyagala nkukyawe mu ngeri y'emu nze ngikuwa mu nnaku 2 eyo sijja kukkiriza bwe nsooka nteeke wano oki nteeka wano awani wali otaddewo station nakuteekawo naye ate ku ekyo siyinza kwongerako ssente nazo ate nziteekaawo kati mbe na bisatu ebinkuba ggwe essente ate n'oli tokyalina tv yoyinza kutunda kati anti ninda bwanziriza ezo nga nziramu baana tebalina tv aba tebalina nabagamba ndi munnaye oli yali aginguzizza alina gye yalaga naye bw'anapa ssente zange zinali njiguze nja kubagulira endala kati bwanziriza ezo eyagula tv yagenda Canada kati bagenda bbira babategere nti bakubba kirungi bajja kumanya nti ssente saalya ndye
era kati bwe bituuse nga bwe bisaasanye nja bagamba nti amazima amatuufu gali nti nali njagala mu passport station nanziba kati bino bino okuva ebyatandise muzeeyi station yakkoonyeemu wangi okuva bebyatandise bino station tannakoonamu kunkonamu okuweereza akameseji konna gambe muzeeyi nsaba ceasefire ate nze ceasefire tagisaba nze kati alina gisabamu kwanze nina kyano agisagwe kyano kwana ndaba kwa asaba ceasefire ate nze ceasefire zange oli bwannumba sinze nja kulumba nzekka bajja kulumba abalala bonna kuba ndi manyi nti ndi genuine si waayira bajja kulumba nange nga bwe nnina abantu be balumba nange nenvaayo ng'ensanafu n'ennuma wallahi nkulayirira kino sente ajja zimbi ekyo nkyogerera wano saba Allah akkirize azikuwadde musigale nga mukyali ba mukwano tetusobola kusigala nga tuli ba mukwano bw'oli bwagamba nti namwagaliza entaana teri muntu ayinza kukwagaliza ntaana n'oddamu kumwagala towulira bulumi nga temukyakolagana ne station ate nga mwali oli omutwalanga muwalawo gwe njagala kubuuza omanye ekisolo kye bayita embizzi egenda mu muzikiti embizzi yali ekoze complain nti sigenda mu muzikiti bwe ndiba nga sikyakolagana naye eka yabadde ayina engeri gyakireeta ate gwe gyoyagala okireetamu naye ate okimanyi nti mu ngeri yemu embizzi kino nkikugamba embizzi esobola okulabika obulungi mu maaso ga Katonda okusinga omuntu aganye okutuukiriza ebyo bye yeeyama ate embizzi tesobola complaininga nti baseeka babawali mu bazinyi bangoba mu muzikiti n'olwekyo sigenda kusalwa nga sikyakolagana naye kubanga era namanya mumanye nga ndi mukulu nkolaganye naye emyaka 4 gye sifunyeemu kintu kyonna kati what do I miss kati okuvayo mwatandika zino entalo n'okumulaba nga station bamututte ali mu mbeera mbi kuba yatugambye ne airticket bamugulira ani yagimugulira naffe atugulireyo wali ye yagimugulira mumanyi omumanyi yamugulira ki yamugulira airticket mumanyi mukyala ayamba wano buli muntu ajja muyamba akwate sereza nga azinziriza kati njagala nakugamba kino omanyi wali ogenze muyambi omukyala gwe nkugamba mukyala muyambi bamuyitaani maama wabamulekwa maama kati gundi yali mulekwa ye yayamba mukyala musiraamu ali mu mbeera ey'obulwadde yeetaaga ofuluma era amuyambe mu busiraamu akwate sente ziri azimuwe amugambe gendo osasula yamuyamba lulingi yali mulwadde wali owuliddeko omuntu agenda kuhijja kuhijja kugendako omuntu gwe babanja naye naku zino leka bagenda tosobola kugenda nga bakubanja hijja tegendwako akola ki kino nkikugamba olwaleero nebwenfiira wano kuba waliwo eyambuuziza nti abuuza bwali kusooka okufa oba bwoli musooka okufa yes bwe ndi busooka okufa bafamire yange naawe ogenda nga n'obanja emitwalo egyange 5 egya passport ng'ofudde nga nfudde tannazinsasula bwe ndiba nga yansoose ŋŋenda kudduka emisinde mingi bye ndiba nkola byonna ŋŋenda bireka ŋŋende we bamuziika bali baba bamusaalira bati ntule ku jeneza bagambe nti mubanja anti nali mwagaliza omulamu oba tomusonyi oba omubanja n'omufuna omubanja nedda namuwola mulamu bw'olema ebintu byonna bye wakola ng'oli mulamu bikuvunaanwa ng'ofudde teri kye bakuvunaana ate ng'otambula ate omusiraamu nga tetunnaziika wali balangirira bwe ŋŋenda okuviirayo oba waliyo abanja omufu Zubeda ng'ayimirira nti oyo taata wange amubanja siringi emitwalo 5 yali agenze mugulira passport n'atagimuwa n'agenda e Canada nga tazimuwadde tuzaagala era oluzikuwanga ng'oweta mugongo ng'odda kugulira baana bange mata kubanga naye alina ababe ng'odda bwe bali buziika nga nsitegedde nga toliiwo basiriiwo ne baŋŋamba ne bamuziika oligenda kugula embuukuuli ngene bamalaalo nga saanyeewo ab'ekika banagganya batya entaana baligisuuzanga mu nju nga bagisibiddemu ndigenda nga wakiri sinoonya ensanafu we ziri nenjola ekiveera ky'ensanafu ngenda ntakulawo ne nziyiwayo ne zimuluma eyo gyali mu Magombe
nze obusungu bunkwata obusungu bukususse eri gundi yange special right temwogera ne muzeyi kaga ziri zali sente zange nazikolerera ye yali agambye gye twakola tebaatuwa kati engeri gye bagamba nti byamusala ezo nazita zinezanga ate lwaki zo ziremera zotampa kati station wakona mwogere omukwata okukola ki singa kubira mwogere era mbuuze nti wabadde olowooza ndi banazikuwambiddemu era kati oyo yesimu ye nagitadde namuweereze namba kwalina oziteeka oba ne mugamba ayinza ozizisa ku yo oba ku yakasuku oba yafuna omuntu gwe yeesiga zitwalira omuntu bwati ne bwati naye bw'oba ozimuwa babakwate mu kamera nga ayogere nti nzikuwadde ngenda kujja mu kamera nga bwe ndiwo kati mbagambe ndi bannange eyali alemedde sente zange yazimpadde ziizino waliwo abantu abamuwamanya abavaayo naye omusajja oli musajja mukulu lwaki oyogera bwoti lwaki okola bwoti mbikola kubanga kiri kyange eri right yange okulwanirira ekintu kyange ne bwe zandibadde 5,000 gwe lwaki olowooza sigamba bukaddaana lwaki ngamba 5,000 lwaki sigamba nti miliyoni 3 oba 4 naye oli ku kikyo zemmanyiza ezo zenjagala zokka yaki akikole ki mulimu abantu abalowooza nti ojja olwokubanga oli omwagala nnyo tasobola kubanga yakola nsobi mutulaba banga omwagala baba akoze ensobi gimugambe nze nkugambira wano bwe mbanga nkoze ekintu kyonna ensobi gyonna njagala oŋŋambe nti naye lwaki okola kino ate tompoomerezanga nga nina kye nakoze ekibi nga wali wannenya okujjako ng'ogamba nti onakisootinga out so mu byonna ekyasuula station the house girl yali bbanja era kyova olaba nja kugamba na kino kati twatuuka ekiseera nga tutuuse mu fixing ndawuza nga alaba gye tugenda sente zijja kwakyumuleetinga n'atugjamu mu kazannyo nze witini maama kiini nakali ne walusimbi gwe twali tuzanya naye omumpi n'atugjamu n'ayingizaamu ye balowooza nti basitabe yali alabye ndowooza bwabadde okalaba gye kabadde kalaga ababaddengamu kaatambula kati kitegeeza nti bali be yaleeta be basita oba ffe twalina amasannyalaze ate nze sagalagambe nti yannyamba mu kugenda kumpita waliwo yabadde agamba mbu teyakuteeka ku platform nempulirawo mwasamu oyo mugamba ndi okumanya oli musiru ebigambo byogera bya kisiru owolereza empolereza ey'ekisiru wali ku super wano ng'ani atakumanyi bamugambako nti bayito singa yali ayamba buyambi ku street kujjudde abakalamojja mu industry bangi lwaki teyatwala abo era bwe yaleeta ku bazanyi be yalinako nabo mu kibiina ekimu nga kitinga kiboominga bamutwalawa be yaleeta ayagala kagende mu maaso fe atuggyemu katambula akama bwe yakajjawo teyatandika kukola waliwo program gye yali atandise abakyala bakola ki yatandika akazannyo era ng'agamba station the house girl atalimu bamayinja bannantongo baani nga be bazannya katambula teyakasuulawo nadduka nga kamulemeredde lwasa ako teyakasuulawo ako teyalimu station yalimu nga ye mukyala wa waka sibu nalimbiraba ngoloma babagobye bugobi oba Lawrence yabagoba ate nze Lawrence lwaki gwogamba anti Lawrence yali manager woli manager gwolowooza nti manager tomutegeera manager abeera yakulira oli gwolowooza manager abeera HR omuntu bw'abanga oli awandiika bazanyi yabasasula gwate manager gwe babikwatako osobola muwabula n'ogamba abano babadde bakola bulungi anti kakati teyamuwa oba teyamuwabula simanyi soma mugendo olaba bataddemu abazanyi abalala netukita netudde ebbali ne tuyimirira omanyi kifaanana nga ttiimu ya mupiira bwe bagijjamu bano ne bajjamu bano ng'oyimirira nga bw'olaba PSG bwe yavaamu be yavaamu ekyaddako okiraba gyesibira Lawrence yakubiddeko tannankubirako tayinza kuyingira mu ntalo za kika ekyo kasi azingira mu bandogazi Lawrence tayinza musajja mutegeevu nnyo tayinza kuyingiramu ate era nga yakubuulira nti embeera eri bweti ne station yagambye yalwala n'alwala abantu bonna ne bamwesamba baani nammwe be yali ayita ababe kati mu kumwesamba twali tulina genda naffe ne twebaka ku kitanda kwe yali mwali mulina omubeererawo gwe gundi nze nange nalwala benalinzanya na bona bajja ne babeerawo embeera nze nalinzanyeeko naawe nga ndi mulwadde mwasulanga kanga mutuddawo kubanga nzanye kati nze nali namulwaza bamugambako nze nasoma obusawo nti nzijanjaba
abali balino mubeererawo baganda be lwaki tebasulanga ne banyina talina banyina oba yandi kuta abaana be ne babba ne bagenda basula wali babba be baani abaana be yazaalamu abaana bandigenze ne basulanga wali so si kwekibate kuguwazali ozanya Stasha emyaka gyalimu oyina omwana eyenkananga Stasha n'abamusinga mbalina that's why nti I confront her kuba obulinga abulira muwalawo nze abaana bange bali mu myaka 4 kati soogera nti muwalana kuba sirina kyenyiza muwalanako bw'agamba nti yali anyamba buyambi kati abantu bagamba lwaki togamba abaana bo ne bakuwa gya 5 n'okivaamu anti si be baazirya nga yazirya waali ali Canada ayinaayina avuma abantu amanyiira buli gwasanze kugamba mbu twamuyisa twamwagaliza okufa kati omuntu yeebuuza muzeeyi ku myaka gyo okyajja mu kamera oyogera ebintu bwe bityo nedda yeebuuze kuba sigenze muyiye era simwogerako ate ye teyazze nolwekyo asiruwalire eyo gyali n'obugwagwa bwe nzanveeko goyina ekikyo kyo nina ekyange nze bwe mbanga ngenze ku dduuka nga banguzizza sukaali siringi 8 nga kiro ngimanyi eri ku 5 ziri 3 nzibanja ziba zange nolwekyo gwaleegaagamwa nti lwaki obanja busente obwo mu kamera mba sikufaako kuba bwe nali lwaki atayagala ndeekaane kale zikwata ozibwereze oli mukambwe muzeeyi siri mukambwe obusungu bungi nkugamba bwe nti oli bwakulaganga nti takwagala omulaganga nti gwe wamuliwa mukowadda bwakulaganga nti amanyiro obanga lino omulaga nti ate gwe bamanyiira okwata kisooka bwakulaga nti avuma mulage nti ate mubavuma owe n'enyambwa nze mukulyombera ekyange enfungula ndiga mukuyombera ekintu ekyange gye kavudde kannyumidde nnyo omuntu wakulaganga nti takola ki takwagala mulage nti wamukyawadda nnyo naawe tomwagala bulijjo bwakulaganga nti avuma mulage nti tovuma owe n'enyambwa bwakulaganga nti nno ye amanyiira mulage nti gwe mubamanyiira tolina akuddirira nze nno munnange oli bwe mumanyiira okunchalenyinga okuvuma nze nfungula ndiga bamugezi Stasha agenda kuddamu kyemmanyi katonda ennaku zino alina channel katonda yes agenda kuddamu ategeeze ensi amazima oba olina kyolimbye kyonna wakwanja nsonga njagala bino ebintu byenjogera bwe ndibonzeemu okunjira nga amaze okwogera n'olaba oba ndyogera ebyenjawulo ku byenjogedde ojjangayo script eno nga gwe bikwata obiteeke wali bwe mbanga njogera n'olaba oba nditeekamu ebirala ebitali bino byennyini lwaki sigamba nti mubanja obukaddaana oba nti yanziba poloti tinali ngula poloti oba ki lwaki ekyo kyeŋŋamba nkyogera kubanga gemazima amatuufu sirina ze mubanja ndala kuba naziri ez'okugamba nti kuzanya twakita twategeeragana yagamba nti ekintu kyamusala ekyo nenkita njagala ziri naye ate saagala ozoogereremu nti nagenda njogera ku bantu ndi mubi nnyo olw'okubanga mmanja ssente zange gw'oyagala kugamba ndi mu bantu abalwadde yakyasinza okulwalira ebbanga eddene yakyasinza okulwala zini bwenjogerera kati maama wange mulwadde mama mumanyi naye kakati nze nali mulaajanidde nti maama wange mulwadde mpa ssente zange oba naye mugambe njangu tugende vaayo gy'oli tugende maama wange omubeererewo kubanga obeererawo sematimba n'olwekyo aleme kuleeta lugezigezi nakwogera bintu birala katonda nga bw'ogambye nti ajja kunyanukula ekyo kyensaba katonda agenda kwanukula ate yagambye ennaku zino asusa nange nsasambula yagambye omwasamira akwasamira nze kakati ajja kwagaagaza agamwe nange ngaagaagaze muzeeyi emyaka anti nze mmanyi ekinnyombya atagirina aba tamanyi kyakola kuba nze buli bulamu nali mbubaddemu nyombera byange teriyo Isirayiri ne Palestine balwana olabako abayingirira nti mubirekeraawo kuba buli omu alwanirira kiki kati wano wendi ndi Isirayiri ne Palestine nze nakugamba nti bw'obanga osula mu nju yandabirwamu totampalinganga na muntu akasuka mayinja bw'oba otya tomuyite emmere ne Stasha si mwangu Stasha ajja kukutwalamu muzeeyi okuntwala wa waliwo kye bagamba ajja kukutwalamu emyaka gy'owulire nga ogamba akaana nno ebyo byenjagala agenda kukuvuma waliwo omuntu manyi yagambye mukoowu talina kyatalabye kakati ye nange ani atalina kyatalabye mumulaze emitima nange sirina kyesirabye ate kankubulire nze sikyalina gwe nkolerera kunjagala kyova olaba nti sirina lwemba ndi mu kamera nenjogera bintu bisobola kusaba sympathy omukoowu tasaba sympathy mu bantu oyogera enehawule
kuba toyina so wetegese nze I'm more than ready ku kintu kyonna sirina kyenneeguya agenda ogambye ofungula nkete agenda kufungula olabe kakati no baga agamba mbo basimanyi ajja kumpisamu eggaali wali yangambye tajja kuyisamu eggaali yagambye ajja bba wala kata eri pikipiki lino gebane vugagana nino ogamanyi bagayita bati digidigi kunama baga steed goba nampisamu eggaali ebasotta nsotte nja muyisamu steed eri pikipiki eddene nze njo kumuyisaamu bajaji bajja kitegeera ine wekati ebyo byonna yalaga yukola yoki kubanga terujja kuggwa ave betwagala mse terujja kuggwa tebye twagale terujja kuggwa nja kusigala nga era nkyaliwo kubanga era abakyayagala tusinga okumanya nti gwogenda kukita mangu owe nze natandika okuzanya mwaka ki nga sikitanga nga ate twali tetufuna ssente ayirangana nga temuzifuna naye sikyalimu goloza kino kyennaata ojja kulaba nga ne sympathy gy'obadde onoonya omanyi bijja kuvaamu olabe nga abantu bamubuuze nti owaayi b'oyagala okutwala e Canada lwaki tosooka n'osasula emitwalo 5 egy'oli ayagala twala abantu Canada ayagala kirungi ng'olina wootuukira alo waalaikum salaam mulungi wasiza otya sebo agenda vaawo saa mmeka kale eyo mbuzi nti eyo mbuzi eyo mbuzi baleeta embuzi wano 8 embuzi meka 8 bagenda kumpaka emu muzeyi nagambye ntya kumati embuzi omanyi mpoomerwa embuzi 8 hajati yatuwadde tweyagale yampadde embuzi 10 hajati oye si hajati oli ayamba bamulekwa Allahu akbar naye nze siri mulekwa tata wa bamulekwa kyekireka mulekwa abo yera atya simanyi nati bibye mulekwa naye era ampa nze nkimanyi kuba bye nnina tebimmala kakati nkugamba bwenti ate nange ampa era nange mpe wani tonsiri wali akate n'ogamba nti kuba ogenda kumpa nti kuba nti naawe negundi namwedde kubya bamulekwa ate kati gwe ngenda kuwa ku kagere ngeri gy'oli kagatto ninaye abantu bange bambi nga n'ennyama teyafunye nina abantu bange bendabirira kati hajati namusabye nampa nkubuuze kino bw'onaamala toligamba nti wambeerawo wandabirira kuba ompadde embuziyo manyi bwe mwakula mwenna be tukola nabo bammwe naddala ate bwe muba ab'omutima ate va kuba omutima abantu bantamizza ekintu ekyo nakubeererawo atakulaba n'engwa mune baga atakulaba abantu bantamye nk'oyo okulabirira abantu anira kutuma wandibalese kankubulire oba oyagala olabirira nnyo abantu abali ku spirit okwo nga bangi nze ekintu okubeerawo okunyamba kwange kwoyogerako nti wanyamba tiwanyamba ngamba nti nze nakuyamba kusitula gundiyo nenjisaamu amasannyalaze kuba wampita ku meriti mwampita mmwe kwonna mungamba okukolebwa naye abalala bonna abalabye nga namuyamba nagenda okuzanya mu 2020 okutandika okuzanya ne Stacia natandika okuzanya 1974 ate muzeeyi abantu ne banagana okurecognizinga talents abantu abazanyi wano we bali abazanyi tuli bazanyi abazanya bye tukola ne babula olaba mbasizanya nga njogera bwogezi bwenti era naawe tovaawo kyovola bayira abadala bavaayo ne basama bagenda gabula muzeeyi olekana muzeeyi oyogeramu nnyo nti bwogenda gundi endala genda kukyana endala kwessiri olabe ezo kati oba olabira oleme kunjasamira naye muzeeyi akawakulyako ku mizigo lwaki nze nosikulirangako ku mizigo ne maama kiki ekyo anti nabawuliranga oyombolinga bakazi sikuyomba ye problemu yammwe oli bwa emphasizing ensonga ye muzeeyi kakutwalira no nkulaba ojjirira otandise okusiru nze omanyi omuntu saagala muntu antabula tonyingiramu bw'oba olaba nti noki tonyingiramu nkulese bwe mba nakulirako ku muzigo nkukulireko gyali gyammwe nali mpangisa kuzannyoko yali tayina nyumba kati nonvaako kovuddeko baayi va mu kamera yange togenda kummanyira tenange konvumira mu kyano yange nagizimba gy'oli gye nagizimbira waliyo omanye mbonabona gye mbonyebonye neno kyano kati wali oyagala nange mbonabona nga gwe bwe wabonaabona ansiriwalirako nkyogamba nti
nvuddeka olina musajja mukulu gwe oli muto olw'obusiru oli muto ola sesha kwetanuulidde kati ffenna ogenda tuvumiramu buli olirwa lyegisanga ye antama kati naye yebikka bw'atyo naawe otandise okuntama abana eva kukwebikka nange omulya mamba abeera omu ndekaffe tujja kwebikkirira naye anti nze njagala aleme kuvumiriza abantu bebikkirira bwe bati ajja kukyusa akyusa anti kakati ekyo ajje mu hijab nation bamunyonyereza omuntu abeera bwati teyeyisa bwati omuntu bwati teyeyisa bwati saagala naawe lekera okubako byeŋŋamba kati buli lwobanga antwala ewala ndabanga ye ana muzayize siri mwangu ebyo bimanyire sitesha ebyo bimanyire sitesha goba otiisatiisa nze tommanyira nze nakukyaziza ate omumanyira kitegeeza wampita kumumanyira maama olina gamba kamazima ki toyogera ngakyalaani mazima ki sikugambye bano muzayi wabula oyogera nnyo olinga bakazi wolasanira tolinga lulimi lwakide naye wabula musajja gwe wakula omumwa wakula wootera nagukusiiga wamma bagenda okujja mu hijab nation tusaba twebazeeko mwena abasiramu mu ggwanga tusaba twebaze ku bapartners baffe sofa ne basponsors njagala okwebaza Pearl FM okuba nti yasazeewo tuwa obulango bwonna paka ngaekivulu kituuse njagala okwebaza Muslim Channel njagala okwebaza Radio 4 njagala okwebaza Gloshi Events abagenda okukola kaddiko dadi kaddiko Fancy Tables nabo basponsors baffe tulina ecom photographer and videographer akafaananyi kagenda kubaawo wali ate ennaaya bidoba ga muzeeyi abatte bamuyingirira walala temugenda kwenyiga era ne photobooth yammwe ndala bintu byammwe nga byabulembe nnyo photobooth yammwe ya milioni 3 ndala egenda kuba eyawukana kuba emitwalo 10 kati ab'emitwalo 10 nabo photobooth yaabwe ndala era nabo omulyango gwabwe mulala kati ab'emitwalo 5 nabo balina photobooth enaba efaanana eti eyo egenda kuba nayo nnungi ndala ate era nabo bagenda kuba bayingira mu mulyango mulala n'endya ndala abate bamulya kuva ku makya paka muyina kacyayi nga mwakatuuka muyina juice mulina amazzi ku tebo zammwe konna kujjuddeko yogati tulina yatuwadde yogati tebo zonna zijjuddeko yogati bw'omumalamu nga bateekako omulala tulina plata kiki mmere eba mmere ki mmere bintegeeze naawe andikulage wano onaagenda okuvaayo mu hijab nation nga tokyasongoleza ku bantu mumwa oyinza okungobayo manye ate kati ondabikiranga atandise okunkudaalira kubanga okoze eki tonnangira kintu olwokuba gulidde tiketi naye okimanyi nti obeera n'emikwano gyonna ebibonera ki nomala emyaka 10 nga teri aggulidde tikiti yaddomu iyo nja kulya pulata eyo pulata yabatebo kwendi then tulinayo abagenda okugula ekifo ku mmeeza nga tosasudde milioni 3 naye n'ogula ekifo kya mitwalo 38 alibadi ya 35 abaguze kati nga togulidde ku mulyango so njagala okwebaza Mimi's Glamour njagala okwebaza Aisha Muslim Wear njagala okwebaza sponsor ky'omulala awo gwe neerabidde sponsor kyawo omulala gwe neerabidde Sanctuary Juice be bagenda otuwaka juice aba Sanctuary be bagenda okukola ka joyous from morning till tulina Hana events be ba ushers ba usher bagenda kubaawo ba ushers buba buwala bugenda kuba buwala nga buba budaabuda n'ekimbuza bugenda kuba bwambadde hijab ekimbadde ngamba nti kuba bu usher batera obwambaza obubi anti tuli mu kivulu kya halal nabo bagenda kuba bambadde hijab bagenda kuba halal tulina ba ushers abalenzi be bagenda okubudaabuda abasajja abalenzi bandibudaabuze bakazi eri abasajja bagenda kubudaabuda abasajja abakazi kati nakyembuuza mu hijab nation namweraba n'ayawulamu nga omuzikiti nga abakazi batudde bokka n'abasajja bokka mujje mulabe bwe kigenda okubeera
mujja mulabo kigenda okubeera mumanye nti ensi bwesobola okutambula nga bambala buli omu teyesitaza munne so subscribing liking atero commenting genda ku Bombo Road oba funa okunamba za simu obere ng'ofuna tiketi y'omubwangu abasasula emitwalo 5 alibadi ya mitwalo 4 yes abagenda okugula VIP ya mitwalo 8 alibadi naye bw'ona ogigula ku ddidde ya mitwalo 10 sina kindi ng'otuuka ku mulyango naye ab'emitwalo 10 bagenda tuula nga bakungu ab'emitwalo 10 bagenda kuba beesigamye n'okwesigama ku butto twabatereddewo obutto n'ebintu mpulira nga batudde mu bimuli bwe bati era jangu n'essimu yo ng'ogirongoosezza kamera ekube buli kiramu okuba ebifaananyi wabula ate gwe nze nina okubeerako nga kuba ebifaananyi kakujje mu kasana tosaanuuka obwongo kubanga bubadde bukutte nnyo naye uyo otandise oyiika naye kambuuse bw'omala olunaku nga tonvumye oba tonnumbye owulira obutuka ate nkuvumye ntya mpulira nga nnumba ankugamba nti obadde otandise osaanuuka buli lwenkutunuulira bwe nti ondaba mu station nga weesabise bw'otyo ate nga manyi nti omuntu kati yenna gwe nnyinza okutandika okulumba oba okuyingira oba n'emimwa negimbootaboota nga ŋŋenda kuyomba gwe ndaba nga ayambadde yeesabise nga ndowooza nti nimulaba bwe nti nga yeesabise naye bwe mwetegereza nnyo nga ndaba mumpi ndaba nga siteesya ya nnumbagana mba njagala kutandika kukola ki kale naawe bwe nkutunuulira ogenda nendabira ate namuziro nga ndaba nga gwe gumu ekiri nti naawe wakolako ku supa ne ku ddembe gwetwala emaaso kasita naawe oli munnamawulire